etteeka erironda president lijja ennongoosereza mu bikajjo eri mu kkubo ab'emmwanyi mwaggwa atiriza bulungi. Yes, biki ebitambula mu ggwanga ebigendo bajja olumu ku mulamwa oba ebigendo bateeka ku mulamwa ebya mirundi ebiri osobola okuvaako bisobola okujjako ne mutamanya bigenda mu maaso bikulu mu ggwanga ate kubanga bisusse obungi. Menyamu kakati tulina bano basikali babbye ssente mu banka y'erubowa wabawulidde abo ne batwala obuwumbi n'okusoba. Tulina owa URA eyeeyise akulira URA n'anyagulula abagagga. Tuyina Sudiru tasasula basomesa ku ssomero nga Kampala Parents teebereza tabasasula babanja kakati abo abasomera bo bebalisasuddwa. Nambemu bino byonna mulimu diversion byonna mulimu byonna ebisingo ebimu bijja bantu ku mulamwa era mu byonna tugenda londamu ebimu tutandiko bikuba mu tochi tukulage tugaziyemu Besigye bamukwata kiri kitya kiwulira diversion askari ya basente kiri kitya kituufu buli ekijja mugamba diversion anti setting ya diversion esingakole ya government kuba government wereeta ebintu ebiri serious akaziteeka wulira ku bantu naddala ng'ebintu ebyo tebiri ku saidi y'abantu. Olw'okuba wuli akazito kati ennaku zino ebeereeta ebintu erina byesooka otteekawo bwebe naleeta ekintu mubuukire ku ebyo. Ate okumayanga nambemu ebintu bino biri gundi oyinza osanga kifayiro mu mainstream nga tekiriyo naye nga kiri ku social media n'omanya n'olaba nti Besigye ali ku mainstream ate eno tulina alien skin okitegeera kale kwegamba nti gwe corporate bakwata nawe Ghetto Youth ne bakola ki ne bakwata kati Ghetto Youth yakuba enduulu bamukola batya yali waneeno wansi bamutaddeko saidi yonna bamutayiza alimu alien skin alimu kaduuka omusuubuzi yabeeraawo agamba nti ebintu bino bitambula bitya bannaye basubi alimu banka kuba bicupuli kuba kati omusuubuzi wawulira nti banka gyembadde ntereka bagaba ebicupuli kimulumya omutwe alimu banka kuba bicupuli ate banka etayogerebwa nti banka babadde bajja ssente mu banka ey'erubowa etayogerwa bulungi nti ssente ate abasikali bazitutte kati awulira ssente ze oba nezange bazitwaliddemu kati omusuubira okufokasinga ku bintu ebirala abeeraawo tibatutaakawo kakati looya abo batondewa kubuzaabuza looya bali kusema kadde bali awo bakerere kusema kadde ekiwulira kakati bano bannabyabufuzi ba corporate boga nti mpuliza ebyobufuzi oba kandabe ku TV kyekigenda mu maaso Besigye ku buli mukutu kati basire Queen ne bagamba nti batuseere emmere Cafe Javas kati basire Queen ne bagamba nti Cafe Javas kyetukola akamere gaba kateno ogenda okubuuza ndi ya complain nze kati abagenda fokasinga ku kino ojja kwesanga nga bwe kinaamala okujja ekyo Cafe Javas gaba akamere katini Bad Black awatunulirawo n'agamba nange kye bankola ogenda ne zali kya postinze kuba mmere eno nate nga balina influence okitegeera ogenda ne zali kya postinze ogenda ne Sera Kasumba agamba batuyisa bubi nnyo akamere ka Cafe Javas bakongereko katono kuba yatuse no kapima n'ekibatu n'agamba kana akamere nga katono naye yabadde mu kavidiyo alakasire Queen ate nga nze akabatu nnyina katono naye sooka olabe ndi mwana wabu walola abantu enemmere temmala ng'omanya akamere kannassale kati kitegeeza basocialite baani Sire Queen babakutte ago ge mazima naye mu bino mwe tulina okulonda affe tutulondemu tubuuse tuza batya abantu tubatandikire ku Besigye tubatandikire kwani kale kituufu kyekigenda engeri gyali ku mainstreams katumutandikireko ekituufu kikino
kati njagala owuliriza obutambi bw'Besigye obutambi wabuwuliddeko sabuwulidde nze fayiro ya Besigye yannemye ekyamazima ne mukati nabagamba nti kati etambula bweti fayiro ennemeredde Besigye yayita ku kisaawe Entebbe n'ayita ne ku kya Nairobi ekya Kenyatta Jomo Kenyatta yes n'atuuka mu woteeri we yatuuka n'avaawo n'agenda ku woteeri endala gye baamukwatira bwe twalinze ne twetegereza nagenze okuwulira Kaija alireetinga Besigye ku Kashoje Kaija wa FDC omu ku boogezi baabwe ng'agamba nti Besigye ono badde bayinza omukola nga Kashoje omanyi Kashoje yayingira mu embassy y'aba Saudi ettake naye ng'ate baali bamunoonyereza ebbanga teyafuluma kati bwe yatuuse awo fe abalaba ne tubuuka anti tutya mwami Besigye yasimbula wano n'agenda e Kenya n'ayita ku kisaawe Entebbe n'ayita ne ku Jomo Kenyatta International Airport n'atuuka mu woteeri we baamuyita okubeera n'ava mu woteeri we baamuyita okubeera n'agenda mbu alabeko munywanyi we ku woteeri endala woteeri eri gye yali agenzeko we baamuyita okubeera era gye bali bamubuukingidde obuyinza bwayo bwali mu Kenya ng'emanyiddwa ng'era yalinnya nga ne bannannyiniyo bali mu Kenya woteeri gye yagendako Kashoje bwe yatuuka ettake bwe yatuuka America baali bamwagaza empapula ez'obufumbo bwe yatuuka ettake kyenjagala otegeeze abantu bakitegeera olwaleero bwe yatuuka ettake yagenda we baali aba Saudi baali bamunoonya dda okugenda we balina obuyinza kubanga eri gye yali tebalinayo obuyinza kitegeeza bwe yatuuka ku woteeri bwe yatuuka mu embassy yaabwe baali bamufunidde we balina obuyinza era baamukwata ne bamutemaatema n'ennyama ne bagiteeka mu kyuma ekikuba ennyama yagenda ne mukazi we n'amugamba senga wayita eddakiika 4 nga sinafuluma manya waliwo ekizibu ekitegeera era bw'atyo baamutta Besigye okumulireetinga awo ekizibu kikino nti baavudde we batalina buyinza ku woteeri ne bamutwala ku kizimbe kino kyabadde kyani wakinoonyerezaako walabyeko nga bavaayo okwogera nti bannange we twabadde yefe aba woteeri yefe aba Serena tenakola statement woteeri yeeyo tenakola statement yagikozeewa ey'Ekenya wagirabyeko ng'egikola nti munaye yefe aba Serena era bino byakutuwaayiriza walabyeko ng'egikola kakati kitegeeza walabyeko nga batuwa footage bamujja batya mu woteeri ti woteeri yamutadde etya bamujja batya mu woteeri batwadde ku footage woteeri yo abazze okumuwamba batwadde ku footage gavumenti ya Kenya yabyegaanye kiwandiiko kya mu office ya president nakirabyeko negamba byo tebikola ki tebimanyi olowooza Besigye waba ni mundu Kenya Uganda yenyanga okumuvunaana oba Kenya yali muvunaanye omugwira okujja mu ggwanga lyabwe okubeeramu n'emmundu ezitali mu mateeka oteekateeka ki nze nsuubira kooti ya Kenya yali badde awo ne polisi ya Kenya n'amagye nga byakwasaganyiza dda Besigye tusooke tugende empola bwe nzija mu Uganda nga ndi mugwira ne bansanga n'emmundu ani anvunaana Uganda yesooka okunvunaana oba ensi yange gye Uganda yikwata oyine emmundu ez'obumenyi bw'amateeka mu nsi yaffe wayingidde otya nazo era emmundu zino ziba nnambe nti either ya Uganda oba ya UPDF oba ya Kenya Besigye bankutena mundu zaawa anti tulina okusaasaanya amazima gave mu bulimba abantu bakola ki bwe balaba ekibuuzo ekiddako ekikulu ennyo bwe baamukutte ne bamuleeta baamufulumiza batya Kenya bamuyisiza Malaba balina record zeze ziraga nti yayiseewo of course ziraga zire naye otafire nawulidde agamba nti yagiza aba immigration bamubuulira ebintu nga ebyatambula kubanga yo Kenya eyina bwino nga Besigye ayingira teyina bwino ng'afuluma era bwino baba muyina ba Uganda biba muyina so si ba Kenya okitegeera kakati bino bye tuzzeemu nti Besigye baamukutte
bakoze eki wakirowozezaako nti Mwami Museveni ebyobufuzi abizanya nga naye alina balireetingako balabirako okimanyi Museveni asobola okuzanya ebyobufuzi abiwe ebyobufuzi abizanye nga Mugabe we yabizanya atya President wa Zimbabwe sawa zino ye Mnangagwa Mnangagwa yali vice wa Mugabe ne bakyankalanamu awo bwe bakyankalanamu Mnangagwa n'agobwa ng'agamba nti agenda kwesimba kwani ku Mugabe amangu ago n'adduka n'afuluma ne Zimbabwe n'agenda South Africa Jeno Chiwendwa wawamba Mugabe Mnangagwa the crocodile akomawo gwe bakomyawo nti ono yasaanidde okubeera obwaki president mbwate ne abakazi ba Mugabe baki bagenda kwatibwa ne katono osenyibwe Mugabe awambiddwa biki omuntu abadde mu bbanga lyonna Mwami Museveni yabaddewo omuntu amuvuganyiza ebbanga eddene abadde Besigye mu nvuganya ye gy'agamba nti obe muwadde ne ku mirembe obe muleetedde obuzibu mu byonna ayinza okuba ku tayimu eno yatuuse tayimu n'alaba Museveni akoye obuyinza nga ne gwaseetula empiki okujja tali muganzi mu bantu basobola ekirowooza ne bagamba tusooka ntuteekawo ku Besigye ono kakati basobola okukwetinga ekintu okuzza Besigye mu system mu bantu Mugabe yalina omuntu eyali alayivo we ow'amaanyi ennyo bamuyitanga Morgan Shangarai omujjukira namuwulirako Morgan Shangarai yavuganya Mugabe ebbanga lyonna nga ye w'amaanyi aliwo era Mugabe yatuuka tayimu n'akiraba nti obuyinza wadde akooye Shangarai agenda bukola ki butwala mu buli ngeri nga balina okuzanyawo dikoyi daivazo nene eri munda ejetulewo okuleeta Mnangagwa nibasoka ne bakolamu ne befula batakanyiza ne yefula afulumye ne amugobye ne mugundi alina akakwate nani ku Museveni kati kankubuuze wawuliddeko akatambi ka Besigye ke baleese ng'asaba ebyokulwanyisa nga era ng'alaga nti Kyagulanyi ono alina abagoberezi naye tali serious kimala mu katambi ako wabiwulidde olowooza lwaki akootinga Kyagulanyi mu katambi kootinza Kyagulanyi mmwe abalaga obunafu bwe mbu AI bagamba mbu AI njagala ombulire atabalanga bagamba bituufu kati biba bituufu lwaki babujjeyo ng'akwatibwa kale AI lwaki bagikoze ng'akwatibwa olowooza gasaane kati kankubuuze walewako muyekera ng'omuyekero yafaananga Besigye naye ng'omuyekero oyo ayagala akuba simu kuba Besigye muyekera omuyekere yayekera Obote n'abalala bonna abaaliko ebiseera ebyo bwolitojja okwo okubajjako omuyekera y'omu yayagala okuyekera Museveni omuyekera yalina kyayagala otwatuza nti ffe tugambe nti era naga bulutabukkiririzaamu naye ate yakyatulanga waali ku myaka 2 yeesimbawo akyatula avuddewo era ayagala ffe tukyatule nti mmwe muyina okwogera kino okiwulira kati omuyekera mbu ng'akuba ssimu waliwo asaba ebyokulwanyisa ku WhatsApp asaba ebyokulwanyisa ebyekera eggwanga ku WhatsApp kyogamba nze nange omujega mmanyi wali okubeko mu customer care service center towulyanga bagamba nti amaloboozi gano yabisabidde ku WhatsApp yabisabidde ku gundi ku direct tokubanko customer care service center ne bagamba amaloboozi gano gagenda recordingibwa olaba nze nkimanyi ate omuntu ali ku ddala lya doctor yakubye esimu ng'agamba atya bamuyambe afune ebyokulwanyisa naye ebyokulwanyisa bino Kyagulanyi yalibadde ali serious naye Kyagulanyi tali serious kimala abantu abayina naye akyali mu kusaagasaaga bagambani mboya basaba ebyokulwanyisa basaponsa webuuze esakozi oba babimujwetese ate babimujwetese batya ng'omusajja baagala gumu kubisa
tebagala gumukubisa just banoonya abantu mufune sympathy mudde we babagala kye banoonya bali munyiga ate bino bye mbagamba tosuubirayo omuntu ali mu NUP mbusimanyi MP musi agenda okujibbi bagamba bino fe abagenda obbi bagamba kwaffe tulabira wala kubanga ate newe tunagenda ku president yennyini wa NUP ye kadi jasetwa tayinza kubeeno alina kusetwa kadi ya diplomacy asesetula diplomacy yes nebino abimanyi nawaba abimanyi tayinza byogera bino birimu street bino bya street byaffe naye bituufu bino bya street bye bisinga obutuufu yesigika bye bisinga n'obutuufu bo byabimanyi bye bisinga obutuufu kakati nawalaba abimanyi tayinza bibagamba kuba aliyo ne sikini emisango ayina mingi jaze yeekolera naye nze nga bwe ndi okunyonyola abantu nze nagenza otunuulira najjayo kafirimu ako mwabasinga obungi mugirabye gye bayita prison break bagirabakoko mwalimu omusajja yali jeno owakawalaata wamulaba yawandikanga ekigambo kimusona era nga twebuuza kyeki fe abalaba prison break naye woba otunuulidde ebintu bino engeri gye byatambulamu byonna buli abaakolera eyo gye bayitanga na kampani bamaliriza bubi the company ye movement gye tulina wano baddira abantu ababeera abakugu oba bamaze okugenda mu limelight nga balabiddwa ne babaleeta okubakozesa ebintu byabwe the company yapangisanga agent Mahone n'abalala okubakola ebintu byabwe naye babamaliza bubi nga ne mukamahone bamusse ne waliwo ekisajja ekiddugavu ekyo Mahone kye yatta ekyanoonyanga ennyo abalaba prison break muyinza ekinyijukiza ekisajja ekyo kye batta mu bulumi naye baalinga b'amaanyi the company ng'ekyusa ng'efuga ekooti ng'efuga secretary onda president kye baagala kye kikolebwa era kaalinga kabiina naye nga twalina Scofield waffe yaliwo eyamenyamenya the company Kyagulanyi omuwendo gwo abantu bali bonna be bakozesa eri mwe mwenna abakolera movement mugenda tutuuka time mugwe kuba kino kye babaagaza movement okuwa akawumbi seneti ninyo okujja okusinza kuzibayina naye teyina terumwa bwekakuwa ng'ogenda kuvaawo kaaliya yeeveewo nti batya nnyo omuntu alina komandi nti yajuza freedom city abantu ne bafika mu kkuba basukkaata abali munda eyo ba komandi naye komandi eyo ffe tugiwa abantu baffe kuba ffe tusitula abantu abo bantu be bakupika okutuuka wooli bw'otuukawo n'obeerabira movement ebyesasula ezo zonna fayiro wagendanga ku poliisi n'ovaawo buvi ne bagaa Kibanda agenze zonna bagenda zireeta kuba batereka ntereke kati oweddemu supo tebakyakwetaaga tebalina kye bakwetaaza baakira wali wali osobola okukwatira ku musajja kati tokyamusobolera ddala okiwulira era nze neewunya nnyo omuntu ajja n'agamba nalabye abaana okumanya bapika ekintu kino ekisu ky'embuzi nakirabye bannaye ekizibu nalabye omwana yakoze akatambi ngenda kakuweerezaako nti senga tebataaliyo ne sikini yebamuleeta tugenda kukola ebintu bino wammanga tugenda kulumba ebitebe bya NUP byonna tubyokye ne mbagamba tulumbe eddwaliro ensamba tulyokye mbw ab'ensamba bateesezza n'aba NUP bakwata aliyo ne sikini ne mbagamba lwaki tebalumba luzira gyali abagala okwokya lwaki tebalumba koti balumbe luzira gyali bamugyeyo Carlos ye Kibanda asinga kati mu nsi yonna yako bagula nga wano naye nga waliwo kilomita namba okutuuka ekomera we liri
ne basima omukweseso gwayita wansi ne gukira mu kasengeke naye abantu balabanga ebimotoka bifulumya amataka nga abasajja bazimba bagula ewonna basooka siba kikomera kikome waggulu. Okay. Kakati kibanda ayitibwa kibanda ojja kweyita abavudalo ogambe nze gwe muwulira oyo n'essimu ogikuba bagikwatirawo bagambe nti nze wenyingira guggwerawo bajja tuuka bonna bayingire nga tewali kiggwa kubanga kasi tuggwamu supu tebalina kyebakwagaza. NRM yayitanga mayinja buli kaseera bwe yakakanula baayo yakyamuyita ekyo kijja tuuka ne ku Kenzo ekyo kijja tuuka ne ku Kenzo kijja tu nga bwe kyatuuka kuba kusaasira nga tekyali abanoonya n'amaka gaabwe agali mu Makindye ne bagatunda leka naawe eruwafu bagatunda bano balaka bano bajerega abantu anti okujerega zenda omusajja ye yekutte bulungi yekwata bulungi musajja anti okwekwata obulungi tayingira mu bintu bya kikyoyita obutayingira kuva ku biri byo omuntu n'afuna ssente najja n'abagamba kakati era bwe yamala ofuna ssente n'agamba Bobi Wine teyaliyimbibwa tekyaba kuba ye yabba ennyimba ze nakonakona abo aba ku mulimu kubanga ekimuteesa ku mulimu wali eri ne bamwongeramu ne ku musaala ne gujja mangu kukuba tooki eno ku Bobi Wine. Bobi Wine kasikopu Uganda gyeyina kati ku bantu bonna abalyake oba nkiddemu nkigumize bulungi. Bobi Wine ye kasikopu Uganda gyeyina kati ku bantu bonna abalyake. Gwe buli mulyake gw'owulira mu Uganda ng'omutima gwe teguteredde ng'awankawanka ekyokulwanyisa kyayina kuvumba Bobi Wine kufunayo kasente. Kati ayakunga nti NRM teguluminga yebuukira teguluminga era kye gavumenti wali academy yali yefudisi kwagirema ekyo saagala kiwakane teguluminga kyobola academy yali yefudisi webeguluminga gwokita kyakusaaga namba 3 ng'aveeri ku kibiina eky'amaanyi ekimaze emyaka 4 nga speaker wa parliament mwina mmoja mu FDC teguluminga eyagala kiyidde ebuukira bali ku top ate we bali ku top ebanunamu bununzi supu ne basuula ate olwo bekwata bali ku top ng'eyagala bakakanya bukakanya tena kyebagaza era ne mutena kyeyagaza Kenzo eyagala mukakanya bukakanya era ne mutena kyeyagaza Lion Skin eyagala mukakanya bukakanya enale muteyali kyagaza musajja mivule eyagala mukakanya bukakanya enale muteyagala ko ashibaga kato ebe yagala bakakanya enale muteyagala ko kumpuga chovola we wa mukenzo tekika muko ekololo ne bajja mu kisaawe ngagaba gwakulira abayimbi ekitegeeza ko aba president advisor kitegeeza kuziba mumwa Kenzo kyasobola okwogera nti banaye mujja botu oba mwagala bate mwagala ago yogererewa tayina bakyasobola kwogerera kati saa takyasobola tegeka kololo asooka teka ku jahazi wajjule enale mwe bayagala kununa mu bununyi ekununako maanyi goyina naye akasente kagaba zegaba ntono ku kyoba olina exchange enale mutegaba ssente nno mukola barter trade naye ng'ate efuna nnyo ogaba kucha baguleeta omusayo oba bala biki baguteekako atandika agujjako abaga musayo guno simuki simutuufu musoke mugukebere tusoke tudde mutugukebere bamugamba leso olugezegezo lwa Amerika wano bamufulumya akasenge nga giradi taŋŋambanga waliwo atamumanyawo ensambya yabavuma n'abakunkumula ati edda yonna nebitula nebyerolera kuba kye naye senga alina eggaali yali ajja bakuba nga tata waakutuse bagumuteekako olw'empaka n'akutuka naye nabadde n'abasawo actually special abasawo abali gundi specialist ne bantunuza mu kintu kya gundi twabalabye mbozi mukati nambeemu oyo mugambe
ekituufu kirungi mwebale kwogera ku nsonga naye mumanyi saidi y'abasawo mulina saidi y'abasawo gye mutakola ki mutamanyi okunyigirizwa kw'abasawo kwe bayitamu kanjogereko wano abantu bagitegeere omusawo kubanze nasanze omusawo ng'alina looni zimya alina looni ezo bazimuwa kujjanja bakola ki atuwulira abasawo beetetenkanya bayiya kati osanga omusawo nga specialist emulago nenge mulago tabeerayo olira ng'alina akalwaliro ate embaale ng'alina akacuba ku IHK ng'alina akacuba e Masaka kati nga emulago aliirawo looni mogwo omulimu n'aliirawo kalooni atetenkanya obulamu tutenga omanyi nti baali bamukwano ku ssomero nnyo social capital we n'amuyita n'amugamba mwana babitadde mu tribalism naye tofaayo tujja kuyiya awalala era oyo social capital we ye yamuyambako okwerandiza okutuuka gye yakola gye yatuuka naye omulimu gwagaana oli yamubuuza n'omubuuza ng'erinnya alina lyakigala n'amubuuza wayiga oti olunyankole bw'otyo jjukira yono gye yasomera ng'okimanyi nti wano waliwo omukwano gwange omusawo ng'ali qualified actually over qualified naye ng'ali mu ddiko yabisuulawo ate ayinza okubona gyadda gye wasinga okufuna nga ebintu omuntu asobola byamucyankalanya nga tebitegeera osobola kuba n'embemusawo naye nga bekola bizinensi naye kati njagala nkubuuze abasawo abagamba abakola bukiriniki bwabwe nze juzi nagenze ku kefulawo nendwala nenkozesa emitwalo ago banjeko emitwalo 3 nga ndwalirizawo omwana malaria emitwalo ago nembagamba naye bannaye mwe mukikola mutya okubba abantu we muti ng'omusawo ayogeranga muyiisa naye nga tuddwaliro lirye nemuga sigenda kudda kituufu leero nzibye naye sigenda kukola ki kudda ayogera bubi oba sasula